sita kulya kyankya nga ne mu lusuku mulimu omusso. Abaganda balugera balutuusa nti njalageza nnyanja ziriibwa n'ayonka. Bannange mundaba eri olubuto kubanga atakuzaala akulaba mutwe. Bajjajjaffe bagereesa nti atali nnyoko ensiga agikuwa omwaka guggwako, kyokka atali nnyoko takugerera naku za bukulu. Nze kyekisiraba sikyogera, enkuba tejjuza kamoome. Bannange mwebale nnyo mwebalege buli kiseera okubaawo nga mulidindirira nga ssalambwa lya mu lumonde, n'enjija ne mbabuulira ebikutte entimba n'emigadde, nammwe ne mumuzikubamu amakiikakiika n'okuteta ne ziteta. Bassebo ne bannyabo katutandike eya Ssebadduka emboozi. Naawe ali mu jjannakakaawe emirembe, ke kadde njagala amaaso oteekeko emmambo, olwo tugwise obwenyinga enkandaggo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere, nettira emmamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka, nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimale Mpaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Kabaka oyo nno gwe nsibukamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yali ng'ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa Abalasangeye. Bannange nzize tungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kadde, naye nsooka okutegeeza nti nawandiika ekitabo bakiyita entabiro y'Oluganda ow'edda. Ekitabo ekyo kaakati ojja kisanga mu Kanoonya online bookshop. Bookshop eno tukuwa delivery. Bookshop eno ogulamu ekitabo tukuwa delivery okusinziira ku ssente zetulagaana n'ekifo wa weetaaga ekitabo kino tukikutuuseeko tukuwa delivery ne kikutuukako. Bookshop eno Kanoonya online bookshop mwogenda osanga buli kitabo kya lulimi Luganda. Baganda bange mukuuma olulimi Oluganda, luli mu kusoomozebwa luggwaawo. Olulimi Oluganda mwe bawemulira, mwe bakolera, balukoledde mu buli kikolobero kyonna olulimi Oluganda. Naye kya mukisa mulungi, bajjajjaffe bawandiika ebitabo tukyabirina. Oyina makambo, tozimba nnyumba ggolo mukateekako etterekero ly'ebitabo, home library. Ozimbye essomero, teekako home library. Teekamu ebitabo by'olulimi Oluganda, jangu neebuuzeeko nja bikugamba ebijja okusaanira abaana bye basoma, abaana ne bafuna amagezi ku buwangwa bwabwe n'ennono zaabwe. N'olw'ensonga eyo oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino. Ennamba eya Airtel eri kasaalaba 256 751 47 69. Oyinza okuyita ku nnamba eya MTN eri kasaalaba 256 788 461 228. Eyo y'ennamba eya Matana. Bassebo ne bannyabo, kyava ku ki omutala Bunnamwaya okuguyita Bunnamwaya? Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere, omusomesa ku mutimbagano ow'ekyasa ow'olulimi Oluganda, ebyafaayo obuwangwa n'ennono. Omutala guno oguyitibwa Bunnamwaya, ebyafaayo bigamba omusajja ayitibwa Sir Apollo Kaggwa Kalibbala Gulemye Numetekamwa eyali Katikkiro wa Buganda. Ebyafaayo bigamba nti yajja n'alima ku mutalo ogwo Kasooli omuyitirivu. Bw'alima ku mutalo ogwo Bunnamwaya Kasooli omuyitirivu, ate si gye yasulanga Mmengo, naye yalima Bunnamwaya Kasooli omuyitirivu. Era abantu bangi abayitanga ku mutalo ogwo ne balaba Kasooli alimiddwa nga muyitirivu nnyo, batandika okugamba nti ye Katikkiro Apollo Kaggwa yeesize ki okulima Kasooli omuyitirivu ku mutala guno gy'atabeera. Abamu nga bagamba nti ate kaakati ofaayo busajja bwa Kabaka bunaamwaya. Okwaya kwe kubba emmere mu Luganda olw'edda, oba okubba emmere oba okubba kasooli. Ababbi b'emmere bayitibwa abaayi, n'ekikolwa ekyo kiyitibwa okwaya. Ne bagamba mumuleke, bw'aba si gy'abeera busajja bwa Kabaka ne butayayoono bunaamwaya. Era kwe kwava n'omutalo ogwo guyita Bunnamwaya. Bangi muguwangaalirako, muguzeeko poloti. Abasinga mumwe sitemuli Baganda, naye otudde ku mutala tosobola na kubuuza omutala kwe nasenga guyitibwa gutya. Fe Abaganda bakuno tujja bibagamba, guyitibwa
bunamwaya nga kyava mu kasooli omungi yalimibwa okwo ne bagamba nti amulimyeko naye busajja bwa kabaka bunamwaya tajja kusigaza kwe kwava omutalo ogwo oguyita bunamwaya amakulu nti bunamubba okwaya luganda lwadda ekitegeeza okubba emmere mu nnimiro y'omuntu. Nze Kanoonya Juma mwabampita omusomesa w'eggwanga lino mu lulimi Oluganda ebyafaayo n'obwangwa n'ennono ow'ekyasa ku mutimbagano naye gwe wenna aneegulya ku kitabo kyo ekyentabiro y'Oluganda olwedda kye nawandika ku mitwalo 6 aneegulya ne ku bitabo ebirala nga w'obirengera mu Kanoonya online bookshop oyita kasaraba 256 751 4769 oba oyite kasaraba 256 788 228 n'olw'ensonga eyo kaŋŋambe kimu nti ayi Ssaabasajja Kabaka ekifundikwa kyaffe eky'obuwangwa n'ennono ebyaffe eby'Abaganda wanga